ne mubagoba so temwabalabula laba ndireeta kummwe obubi bw'ebikolwa byammwe bw'ayogera Mukama. Abasumba abasaasaanya oba abagezaako okulimba abantu ba Katonda mu linnya ly'ate betugenda okwogerako olunaku lwaleero. Luli twayogera ku bannabbi aboogera nti ndoose naye leero bano abasumba. Mpozi n'ekirala tugenda mu kyamateeka 18:22 tusobola okuddawo ku lutimbe abamu ne basoma ekyawandiikibwa ekyo tusome ffenna. Mu kyamateeka 18:22 agamba bw'ati, when a prophet speaketh in the name of the Lord, nti nabbi wayogera mu linnya lya Mukama, if the thing follow not, ekintu kyatuukirira nor come to pass yadde okubaawo, that is a thing which the Lord hath not spoken, ekyo kitu Mukama kyatayogedde, but the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Nti nabbi oyo singa ayogera ekigambo nekitatuukirira, nabbi aba wa bulimba, aba yeerogozza, abeera yeetuminkiriza. Naye kati bannabbi ate mu kiseera kino beetuminkiriza n'abasumba, naye ng'ate sitaani yaba inspiringa. Kati tusome Olunyiriri lwa 20 agamba bw'ati, but the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have not commanded him to speak shall die. Nti nabbi senga anayogera ekigambo Mukama kyatamugambye, nga Mukama si yamulagirira n'agamba mu linnya lya Mukama, naye nga si Katonda yamugambye, nti nabbi ajja kufa. Mu biseera by'endagaano enkadde walingawo cash death, ng'omuntu we bimala okwonona afiirawo. Mayinja nga gamukubwa era singa bwe kyali. Naye Yesu Kristo munnaye olwokuba abantu badaivatinga esa sabbiiti ewedde kye nayogerako, Yesu yajja teyajjawo nkola ez'endagaano enkadde, yateekawo ekigamba space, omuntu n'abeera ng'asobola okuba nga akola empisa ze n'akola okusalawo nga takakiddwa bukakibwa. Abantu abamu bakolanga mu ndagaano enkadde naye nga si kubanga bawulize, naye kubanga batya okufa. Mukama n'atuwa ekisa n'alekawo space nti omuntu amuwe period paka waligala olugi lw'ekisa ate kigenda kuba waasi. So abantu bayinza okukola bannabbi nga balimba naye nga tebafa nga Bayibuli wegambye. Anti Katonda abawayo ekiseera omukisa benenye naye ne bagaana naye ate gwe abadde akola obulungi Katonda n'akolanga osobola okulaba bannabbi eri bako nawe oyinza obyegomba n'akujja n'ogamba ekyovala nti omulungi yafa naye ababi tebakola ki kubanga babawo ekiseera bakole ki benenye era abasajja bawangaala. Seera biri nagezaako okwogera bwe nali ku lediyo emu ne ngamba nti singa kisoboka bano abasajja bali mu Kampala bano bannabbi ba pastors singa kubaako omu si kubasabira bubi nesinga kubaako omu n'afa balabe ensi etegere ki amazima kalwala ebyo byabaddewo yiganga afudde Ssenyonga yatandikiddewo ekifo ky'okugamba nti ayagala endiga ze ayigazidde ki gyali ate yatandise kwogera bintu asalira musango omuntu oyafa. Ate nga Bayibuli egamba Yeremiya Mukama talina Mwezeke talina sanyukira kufa kwa mubi kamubi naye muntu yenenya dde gyali jjukira ne yiga tomanya yiga yamanyi ye enkolagana gy'addeyo ne Katonda we yiga bagamba nti ebyogera nti yagenda okufa nga badde asiibye ennaku 40 ayinza okubenza ennaku 40 zadde asiibye ng'ategeka nti bulamu bugenda ne yeenenya neekuba mu mutima naye ate laba Ssenyonga wasalira ki omufu ye nga agamba nti ye byakola bye ki akatukirize nti yiga yafudde teyenenyeza ne Bayibuli egamba Katonda talina ssanyu lyasanyukira kufa kwa mubi ne Ssenyonga yasagambizza era mbanyala olunaku lwaleero twogere ku Ssenyonga era tulabe ye ayimira kubanga abasajja mbamanyi kuba bonna baadde bakiika wa muzeeyi. Ssenyonga awe ekimu eky'ekumi wa taata ennaku z'omwezi nga 23 buli mwezi naye ng'okyaliko katono nnyo abantu bano babalimba nnyo naye ate nabo baagala kulimbibwa Bayibuli egamba kansooke nsooka ebigambo bino mu Yeremiya agamba nti a wonderful and horrible thing is committed in the land. Ekintu ekyewuunyisa era ekyentisa kikolebwa mu nsi. The prophets prophesy falsely, bannabbi balagula bya bulimba. And the priests bear the rule by their own means. Ne bakabona balina ekiragiro nga kwamba kitambula nga engeri zaabwe singa Mukama bw'ayagala. And my people love to have it so. N'abantu bange bagadde kibeere bwe kityo. Be balimba. Babyagala. Kyabadaga, and what will ye do in the end thereof? Ne banaakola ki ku nkomerero ya byonna? Kubanga abannabbi babalimba tuyinza okulaba ne tulabula abantu naye nga bagamba temututawaanya nze oli pasita wange webale nnyo yampa omucungwa yampa omuyembe naye ate weewuunye twala nebaza Pulezidenti Museveni lwaki kubanga yawa abasumba abangi babeera n'abantu abangi n'abawa emiti bagabire abantu bakole ki basimbe nomwabe n'omuti mu maka ge manyi kye bakola abasumba emitwalo 10 okutwala omuti
bo bagifula business olengera nengo omukulembeze avuddeyo abantu be ensi ye Pearl of Africa Uganda abantu bene emiti gyabwe bibavumagamiza abakulembeze batukola ki abafuga so zengamba nti Ssenyonga yakoze mwensobi yali video vinaga nti endige zibadde wayiga ewange ikubo ki gazi ndino oba banne tunakuwadde nnyo ne katambuze maso oba yali isejjengo namuga jengo tata abadde atambula bwati ne bwati ne mwana wange jangu tulabe Bible wetambula tukole ne tutereze ebintu ebyakola ki ebyasoba ne yakoze ki yavudde okujja kukola kalebule yengana ki ye mutufu tengiye bwa Ssenyonga yomu kukabi ku basajja ba Katonda beta basajja bakuna mu Kampala wa ne Uganda ya Ssenyonga sogera bubi njogera nga ntaka Katonda gwensinza yajja nansisinkana wa Haji Makange na Lukolongo enaku z'omwezi zali nga 3 mwezi gwo 10 n'ogw'omwaka 2018 najja n'obukadde 6 1222 yajja n'omukuumi we ayitibwa Waswa sajja Musoga najja n'osi wa omukyala akola ku ofisi ye kanisa ne bajja ne poliisi ate kali balina ebite bafuna power ne senga wange nakakande Jennifer da kutata wa Haji Makange na Lukolongo nga samutuze ne sente twaga otutwale tata ojja amaanyi Ssenyonga nye yomu kubagamba nti banabi olaga ko yagula kutata kwa tata yamunga oli pastor tonna ddala sinakutusa ku dali abwa nabbi ngayagala naye asula omuntu ekigo Ssenyonga kuba yo tasula kigo ne bujingo tasula jukira ajali nyama ddala olw'ebirago y'omusajja kana byakoze n'ebigo birimu amadaala kubanga gemanyi boge bayita amaanyi kani omuntu yekitalangule akola omukono gumwakole akatambikira biddo okugira nindi yakaza nyako nozo muri ogunadako nganda bakakanda asamba mupiira kakande wizebo era ogenda ku YouTube ogenda ku Google oteka koteza kakande wizebo kati era okusanga ogwo mupiira gwasala yagwe ekigo nenga yaguyigirawo ate gwasagera mu Uganda kweli zinasamba mupiira tebakukona nakweje tebakukona nakwe yadde awagira FC Villa wachitagenda nasambirwa FC Villa natiba golo kubanga tebimbaza kona kubana nabbi niyo mpira gwagenda ogusamba olonga mazo tunda omuchero asanyusero atunza omuchere emitwalo 5 baguze ate ne kimutunza omuchere omutwalo 5 yagulime ekiryandongo nakamba nakutwala ku market kale gwamenyeka nakamba buli kiro 10 ngamwe emitwalo 22 Mutsabu chira bagikuze 12 mu meka mu 2 nanganze kakande sikola losi nga abalokole banga abasiru era katambya ko nkalina ngaganze kakande sikola losi nga nabalokole banga abasiru okalina nagu parking emitwalo nagamba na parking omuchire buli chire edge emitwalo edge 5 ne parliament ne tulo omusajja kuzampa omuchire emitwalo 5 neba misa nagamba gutukoledde kubanga okukkiriza ko kuli okukkiriza kwe kukolera ekyo gwe noloza ndi noloza na byankole ne okukkiriza kakati sebo lesebo mpozi banabbi baneno nga nzizeeko ku sabbiiti ene wedde sabbiiti twayiga ku tteeka lya Katonda netulaba etteeka nti likyalo ne banabbi ono bagala tuli mu kisa mateeka gavaawo buli nabbi obulimba ayogera ekigambo ekyo era nze omuntu yangambe ne Bugembe naye abiri mundoza kirungi tugenda kuwona ku Bugembe bulungi nnyo kuba ne Bugembe waliwo omukyalo yangaye ne mugamba nti bwino wa Bugembe tujja kumwogerako yangamba ku sabbiiti nga ngeze kwa yatandika folinga ku Tuesday naye nangamba nti ate Bugembe ne mugamba ne Bugembe tujja kumwogerako okwo naye nabbi Bugembe naye yalimba wawa katambike yayimba tugenda kalaba kuneeno kuluyi anolimba yayimba tugenda duplayinga ne Bible yegamba bweti abantu bagane teka lya Katonda kukungubaga 2 olw'omwenda nagamba the law is no more tiwakyali teeka mu luzungu lamentation her prophets also find no vision from the Lord tineba nabiba bekanise yo bebe kibine ekyo taswafuna kwolesebwa kuva eri Mukama if the law is no more so kitegeeza etteeka lya Katonda ebesisi ya Katonda okubanga akusaako omwoyo we kubanga tutulaba mu Balumi 7:14 Bible ga the law is spiritual etteeka lya mwoyo but I am carnal soul understand twabiga ebigambo bino za sabbiiti ne tulaba etteeka lifuuka lityo okubanga lya mwoyo eroba n'etteeka ery'omubiri kati ffe tufuuka ab'omubiri tusobola kuyambibwa tteeka tulina kufuuka abantu ba Katonda ne tukkiriza Kristo okujja mitima gyaffe ne tusobola okuyambibwa etteeka nga ligamba tobba ddala mutima owulyanga okubba kibi naye ng'omuntu akyali mubiri awoza nti nze sisobola ajja kusigala menya etteeka agamba amateeka kikoligo gamulemerere kubanga ye kennyini nnyini tagaagala naye waliwo katambike mbadde nya pulayinga ka Bugembe
ate abantu balina okumanya mu nsi mulimu eddiini bbiri nga mu nsi eyo mulimu abantu bameka mulimu omukazi n'omusajja kati mulimu eddiini bbiri bw'otasinza setaani oba osinza katonda direct bw'otasinza katonda direct oba osinza setaani jjukira katonda agamba nze ndi wa bujja kyova olaba abantu bagamba ne Saamu ava tewakitaawo wakitange twalina ebintu bingi n'avira obugagga n'enviira obugagga no mu Uganda akwata ekifo kya ssente akayimba kano tukapulei ogira okazanya nja kusaba tudde ku lutimbe tulaba akayimba kaneeno akabugembe aho tujja ku bugembe akolagana ne Ssennyonga kakande y'abayunga atya kalugere ku lutimbe tulaba akayimba kaneeno nga bakya teekateeka ndoza tusobola kubanga twogera katono nnyo kanayingiramu kakati bugembe ono akwatagana ne Ssennyonga kale katugende ku lutimbe nze mumanyi soge amaloboozi kansube nti Katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijjidde ddala mukama mu myaka mubeeramu nga omuli agambe nti ayogeza mukama nga bamwogeza ebyakajanja nti bino bijjidde ddala mukamwa ka mukama katugende basuulize nabbi ow'obulimba tukatumuwulirize musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gw'abaana ba mukama amasabo gagenda kalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne botasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina sirimu bambi muwonye bw'ayogera Katonda nze mumanyi sogeza Katonda bana bamwogeza ebyakajanja malwaliro gagenda kalira enneeyisa enjigiriza ate gakalira kakati abasajja abo ng'okyaliko katono ne covid yajja agagenda okukalira omwaka gwa mukama ogwobwa abantu bagenda kugaggawala malwaliro gagenda kukalira babasuubiza bino ebyokungulu ebyokututimuka eby'amangu okubakyamusa ne bakuba ettendo ne bagenda ne basuula ebiggo kati abo kwe kusanyuka okwo okwama naye nga tebakuta ekigambo kya Katonda era omuntu omubuuza mune mwayize etya omusajja yabuulidde ambasanga nnyo ne bayibuli zibali mu nkwawa omusajja yabuulidde ekigambo bane gyolulya isande yanyumye pasta yanyambalidde akasuuti ne bana babeera ku street omusanga ngamba mukama ajja kulokola nebira byonna byayogera naye nga bayibuli emuli wano tasoma musinga okunewusa era wabuuza ogenda sabira ati ngenda wa bugembe omwana w'omuntu jjukira ekkanisa gwe kanisa kakati bo liri ssabo samiriro kakati bino ebyokutwalatwala abantu okubakyamusa nsabira wakakandi kakandi akira kyanaafa kati yiga yafudde mane nsabira wayiga era kanisa yiga bagajwa nga tagimanyi nagimanya naye kimanyi tewala bagenda okuva mu kanisa eyo kubanga gwe badde beesiga baga nti awo omwana talina amanyi nga ga kitaawe jjukira oli ye kontrola yajjanga alinako olusuku esaidi z'embalala naye bwe yafa nente ne ziggwawo kuba yali amanye gyafukamu ebintu bye kakati yiga yamadde gyakolamu ebintu bye kakati ojja kulaba abantu nga beeyunulula abagagga bangi bafa bizinesi ebo ne zisaanawo kubanga babadde balina oba obusambize batwala mu maaso omwana so bitambuliramu yeye amanyisa nti esaabu eziti nzuuka nenga nenjoteza nzuuka nengenda amasanganyizo neyambula ng'obyokuzuuka ku ssaawa ey'omwenda atujjukira abasambiza bula ku ssaawa ey'omwenda bazuukuka nnyo batandika okwotereza lanze kisange buli lwakusatu enkyanga lwanaasabira abantu ku lwokusatu aba ali mu byawongo bye kakati n'abasumba bano bamanyi okugenda amasaŋŋanzira ne beetoola natambula mu makubo kakati Wilson Bugembe gwenzizeeko Wilson Bugembe akwatagana ne Ssennyonga bagende Kololo bagende bakole olukuŋŋwana sente eziva mbaziwe Saamu Kakande Junior nze nga baagala mbatwale tata jajja amaanyi eggana owoli omunagana Bugembe ne Ssennyonga
kati Ssenyonga agamba abantu Kololo mulete kimwe ky'ekumi wira nga sente zoyeta nga zikunyinya oba kisoboka transport nekola ki oba kitabya ko kalina bakasoka bantu balise kalabi kakatudde ku lutimbe Ssenyonga alaga ensimu balete sente nga sente bagala zikwine Bugembe zimpe mbatwale nkolage kyabaawo kakali tugenda ku lutimbe era Ssenyonga abanga jalinga wakana Sam Kakande Junior Wendi yalaleso obukadde lukaaga wa Haji Makanga ngalaga zimpe mbatwale tata wa Jamani nebagamba inze ndi mu 7 storm Adventist omuntu walagira omuntu gye bajjamu olubuto naye abasse sinza kulagirira mmwe kubanga wano ndaga nkifaananyi kirala ate bwenze gye ndege kifaananyi kirala saafuuka mu Advent lwa sente kubeera mu fere katugende ku lutimbe tulabe ebigambo ebyo tulaba omusajja osikaze mu transport yakussaayo kikolebwe sente zonna zolina oziwe Mukama leero omukkirize osikaze mu transport yakussaayo kikolebwe sente zonna zolina oziwe Mukama leero omukkirize osikaze mu transport yakussaayo kikolebwe tetugaana abantu kuleeta sente mu kyaki naye omuntu alina olozolidde omusajja oba kisoboka sente zonna zose zikoleki ziteekeyo osigaze transport ekakuzaayo kati kuba makafaanyi ng'omwana bamutumye sente sizize oluusi yavudde Bukolooto eri Kayunga omugeteekayo transport ki yenna ate wobeera waliwo ekyekijja ku mutima gwo ku mutwe gwo n'owulira nga nawe oyagala kuwaayo oladde ekkanisa ya Katonda akola ki anti amasaani gaba gabaliko kasaani gaba kuyingidde kuba myoyo gya sitaani giba giri mu nkuŋŋaana ezo bakyanga ntambuza omwoyo atambula oganga akyusiza n'olulimi nga nti mwoyo abadanziseeku nga biki badde oyogera ti mwoyo abadakoze ki kyova ekkanisa ya Katonda eyasigala ya SDA Church mukanisa teri bigwo mugani musaba naye omulokola ava ewaka nga ateredde bulungi atuuka mukasa ate n'agwa ekigwo tegeeza sitaani omusanga wa eri mu bibiina kati Ssenyonga akuŋŋanya sente ezo bateete bantu akuŋŋanya sente obuwumbi n'obuwumbi bazimpe kakati Ssenyonga azeddiza radio baali bamubanja nga bagala gula transformer kakati agenda agula ki transformer kya radio ye top radio kakati bwavaayo ajja agana okuba Bugembe sente basinkane musajja baji bansisinkane kati Bugembe bagamba ne kyetaagisa ky'okusinkana Kakande mu kasenge nti kakadde katya kamu n'atwala ebbaasa ayagala kusinkana Bugembe yagamba kyetaagisa ky'okusinkana Kakande akwata eminya sente oyinza omusinkana nedda tekisoboka ojja na bbaasa ye passport ekuyisaawo bw'amusisinkana mu kasenga amugamba nti walwawo dda kkiriza nkuwa amaanyi omusinga amaanyi nti ye n'amugamba ogenda avuga emmotoka nga buli lwa mukaaga Saturday emmotoka eri love for you ekyu eringa 527 kyu atambule nga ku round about yeemulaga ekiro nga yeetooloola ekiro mbijjawa mba nva e Kenya nfuna omutawana mu kkubo tata yansindikira ekivunu n'empunya ng'omufu kati traffic ne banzija mu baasi ne bampa traffic envuge okunzija ku omukazi ayitibwa Nandudu traffic regional officer wa Jinja Road ayitibwa Nandudu anvuga ndeeta ku kanisa ewa muzeeyi nze mbagamba sidda waki wa taata neeta bweta azimu kanisa abadiveti bakoki bansabire nga ngamba kati mbanyi nzeni mukadde semina tunoonye eddagala eryo nali nze okuva e Kenya Nandudu agamba nti nedda nze asajja mu bansobedde atwa bwino wa Bugembe namusanga ku round about wa traffic yagamba nata Nandudu nga Bugembe atambuze emmotoka ekyo nga omusajja kano okola kiwano ekiro wano ku round about yeemulago nti nedda musajja Katonda yampa ekiragiro nti musajja Katonda kino ate wali musajja Katonda mu Uganda oyo waawo mbe nga ntambula ekiro kwe kufuna amaanyi naye naŋŋamba nti buli ssaawa okwekulaakulanya nze nga Bugembe ku kanisa yange mbe nga neetoloolawo ekiro oba naye babanninaanye nga tulina okufunayo ekintu ekimu kyebalina okuziika eky'omwana kipulasenta balina okukiziika oba Bugembe wafunisa omuwala olubuto balugyemu bafunewo basimali ku kanisa ye tazaala naye ata tannawasa neogamba talina abakazi wabawa embuto balina essaala gye basaba oto ne luvaamu omwana otamulaga wagenda ziikibwa n'aziika kumpi n'ekkanisa owa neiba akeera ku makyanga agamba ti wano gyotwale omuntu ekandira ekyotwalawo nga kuba akatebe kootuula nga kaluwe kati nze ndowooza musajja atumbeerera nedda ssebo kati Bugembe kanisa gyalina wali enansana agiweere kimu eky'ekkumi ekkanisa ye entuufu erina musera
eyiye kububwe naye yajiwere kimwe kya ngabo jimbo wawere kimwe kikumi kanisa eyiye kugamba abasumba bano bona kakande yinku yesenkulu mandwa era bugembe kati mwana abamwana era bugembe yabayo nagame gwanga mbuzina bazadde ateri muntu ali munsi muno nazalibwa nga nsolo ya muzala bugembe yazalibwa mukazi era kitawe jali nyina yafa era kitawe ali side zeri abana aberawa bana campiringisa owajje owamusajjo ne yafa no yali omusirikale mukwano gwange ono kasiri gwange kati eyo jabera bayitawo ku butebe obutebe bayitawo katwe wakulwe campiringisa bugembe jiba muzala ene muganda wa bugembe ali kasenge jiwani wakisu lwachi yetavaya tena yogera ndi babatya hakati singa kijukira aja amulimba na kasenti namwa milioni 5 sidika kwa manabera era biri yayimba nga ye mama singate yanzala katemba kuva mabeka nga jaluka kintu mwe mungena mukwata ke kisango omunaku songa waliwo supportebwa emabega toza mwana ku street mutamona ku street ningo chaika katono nnyo ensene dimu ebyama bingi kubanga musajja atugana imbandi eno kamera etangaza bakulagani katonda akulaba onaona woli oba abategeeza Rose yakulaba kubanga kyewuunyisa ebintu binene kubanga omuntu omulaba nga ddala linganga alihole era nze neewuunya nnyo abantu abagenda ewa Kayanja Robert n'abagenda ewa Ssenyonga bagenda okubagata mu month weddings luse mubeerawo ne mukyalo nakugamba tugende batugatte tube n'empeta kitufu bagenda naye ng'omugole omusajja bama ne bamuyitanga mpola era Ssenyonga ne Kayanja Robert be bagata month weddings mu Uganda bokka month weddings ezo kati g'omugole omusajja bakuyita olunaku olulala jangu n'olibwa ebisiyaga era kapere ono absule ne makindi eno kapere ono wakatemba asoba bulira amazima era buli mutugo bagatembaga tewali n'omwimbaga bufumbo buteredde ngokyalika katono nnyo kubanga Mukasenyonga muganda wa Kayanja Robert era bagata month wedding Kayanja Robert agende Bulaya America bamugamba munaali ebisiyaga nti ye tujja kubirya muno kulyanga mumpereza akatambi nti ye kugamba ngati bayinza okuwa emitwalo 2 ejja dola emitwalo emeka 2 bwe bukadde nga nkumpi bukadde nga 12 kati bagamba nti agenda mukoleki omuli ebisa nakolira embaga ya bukadde 10 emeka asigaza obukadde 10 meka asigaza obukadde nga 10 nga muzizo kakati bwe bakolira embaga kakati Kayanja Robert bwe gwalaguyanga ebisiyaga nga omusajja omugole omusajja nga gwe bakuteeka ku lukala lw'okoki lw'okugata month weddings abazungu ne bajja bakakaso bakola ki ali ebisiyaga n'agamba the word Illuminati comes on the word illumination when the sun comes can illuminate so we are the member of Illuminati abazungu bagamba yes ono omusajja ali ku kituufu mbotuna pastor bali mu Uganda kwangiranga ne mu kanisa agamba nti somebody say Illuminati ekyo abazungu batudde balaba tuteeka sente omusajja akikozesa bazzi wadu mwaka 2014 era wamala kugati yawana n'abasajja abo Illuminati bakosa banka bali mu intelligence bali bagamba nti baga yes omusajja atwogerako birungi katopekera omusimbi bukya bagatta embaga tebadangamu Ssenyonga ne Kayanja bali kintu kitya kimu nenga senkulu mandwa zingoloze wabweru zibekuba ezibekuba kati Kayanja ayine emotoka zezananga ezali za kalina omanje zadda kati bali obintu bisanga kona tana bakujja abantu baberawo nga bebase emotoka ezo wansi zile kumpi na Kayanja ki kali otuka ekiro nga abantu bangi nga abantu bebase wansi eno gusenkuba etonya nga kyekulwa kirinya ku mwana nga afa olusadaka ewedde bwatu nga sadaka abamazo sadaka mulaba kati watata kusanda watu abafuluma kanisa wabawe motoka ya fire brigade motoka ya St John's zona zibeerawo olenge kakati olusi abantu abaga mu dewaka bafulumanga banjo gara muntu nga fightingira okukinga benyiganya nga fightingira ku mulyango batakali mu motoka tamu mu Charles the council sadaka ekoze eki ewedde ne walangirira omuchungwa wa siringi 5 naga nti omuchungwa guno si muchungwa kino guno gwe mukisa omusanga atudde waggulu nakasukira omuchungwa olina ogulya tolina gulya akokka muchungwa ona kulya gwonna bw'olyako ate omukisa nti wagujjeeko omukisa guli kungulu kusinga okubaako omukisa ona kulya ate tonagawako omwanawo omukisa wagabidde omwanawo wawaddeyo miliyoni namba mwagugabanye gwadde gugwo tolina gulira gugwo nagulira ali ku kanisa yakuwadde nanga bigugu nawo akanzireka netekedeke ngulu wakufulumiza ate mu kanisa ona kudda ate n'akakadde
kitegeeza ogenda okumala omwaka omulamba ate nsi kino babbi muzayi bwagenda nogenda nti ogenza okuwa obujulizi mu kanisa ye basobola ne beetegereza wajja otya nyumba kijagala okuwaako obujulizi ne bagyeta ssente bagikola innovation ne langi ne tiles ateekamu ssente kati ennyumba emu omuntu agiwaddeko obujulizi gyataddemu ssente ab'ekika bonna bajaga ti gundi yali mwavu nenga ennyumba gyazimbye bonna ab'ekika bajaga nti ojja kusabire wakakandi lwoboze n'owayo 2,000 bakubbye ssente kakati bwamala okuteeka nyumba eno agiteekateeka noja n'owa obujulizi nga buvada nti osabira waani wakakandira kati ogagga wadde abanajja okujja okusinga musajja akanwa mukase nawe babe n'ekyobuga ng'ennyumba gy'olina baba bangi kambuzemu ekibuuzo abasumba bonna betumanyi ab'amaanyi ndoza n'abatali b'amaanyi nnyo kale kubeera n'ogamba batalina maanyi waliwo olinga agamba nti ose osanga omusumba w'omukyalo ng'omubuuza naye gwe omusumba ki gw'osinga ogwa nti anze njagala nnyo obujingo olengera naye nga weewunya enjiri ya bujingo si eri awo egamba nti etwala abantu mu ggulu akugamba kimu nti Katonda yansindika mu nsonda nnyo eza Kampala ensonda nnyo eza Kampala ozimanyi Jentana yansindika katono nnyo mbadde mbuuza ku nsonga y'abasumba bano nti bonna basamize era basisinkana ku kirabu etwa Casablanca ewandegeya passport walkable naye babaako n'akabonero abatakiyekyanka and this sign shall be with those who believe naye obubonero bunaagenda ngeri abo abakkiriza baba n'obubonero bwabwe kati otuuka wali ku geti ya Casablanca kirabu kati olina okuba n'akabonero ne mukazi baza bbeyi zebavuga kakati ne beewa enkiiko tukoze tutya genda okole independence night emani ne batuula ate bo buno wera nti obumotoka buno wano woyita nga tuyingira mu kanisa obuntu obwo bweyita mu bukyata check-up tebubala bubala bantu abayingidde mu kanisa nebaga nti bantu bayingidde 3,000 naye nga tusobozezza obukadde 700 nga bala butono bubulamu tuddemu tulangirire ebbaasa ey'esente entonotono emitwalo 10,000 awo ne baleeta ne kati teza n'emitwalo 3 bagasobola kano kabala abayingidde era oba ofulumira wa eno ne mu kuyingira oyingira mu kiki ne kabala natwa enamba yabadde nnyingiko ne kati wakati bakendedde twongereko tutya tulangirire gwe Kayanja Robert gende rubago kule boti ne boti basigala batya bebamu era bali ne balina branches zaabwe mu byalo eyo tudde Senyonga ono kasi Senyonga kisooka mu byonna nze siri muwagizi wa Yiga nibyabadde akola naye kyannumye ku mutima abantu abo kubanga ekisooka omuntu ng'olina omukisa okusobola okubanga eggwanga likuwuliriza likulaba oba olina paati nene nnyo yosobola okulayinga okuyamba abantu okuva mu bulimba n'okutaasa okuzikira kwabwe naye ekyannumye nnyo era ekinnuma abantu abo kubanga balina omukisa okulaba nga babulya eggwanga amazima naye ng'ate bali mu kusamira ekyannumye kuyiga nti kubanga yafudde ku kitulabako ku ngulu ze kyenyinyo judgment eyange tiyafudde si mukkiriza lwaki ekisooka amateeka ga Mukama tebagakkiriza tebagakwata bebakkiriza nti omuntu bebakkiriza sabiti erinnyirirwa enkya neggulu ekigambo ekyo nkikonako nnyo era mu kiseera kino ekisembayo bati enkulu nnyo olutalo olunene nnyo olusembayo olutufundikira nalwo luli wakati wa sabiti ne Sunday mark of the beast and the mark of the living God. So buli musumba ina bambuza nnyo ebibuzo ate musumba gundi ali atya mukwano gwange tebekulimbanga omuntu ina compromising n'ekibi wa Setaani omuntu atuuka n'abategera nti ye sabiri gimanyi n'ekyanoonya ku ssente ye gundi ono serwadda yali mu advent ng'asinza kabula soke SDA Senyonga serwadda agamba abantu nze ni mu advent n'ekyanoonya ku ssente naye tulina oluyimba luga simanyi sawa wanagira mutuntu ba mutumbi kakati singa Yesu agiraawo serwadda ng'akyalinoonya ku ssente ate ng'okyaliko katono nnyo abantu mbaso Yesu agenda kujja obone bugenda kulabika mu kujja kwe naye tetwerabira kino nti Yesu okujja kwe kwa Bayibuli kweyogerako ng'omubbi ye kuva ku ntebe ekisa n'okusaasira agenda kusooka ave ku ntebe ekisa n'okusaasira nga tewayi yadde sayini eraga nti waliwo ekigenda mu maaso nga mu mulembe gwa Nuuwa abantu bayingira mu lyato ne babeeramu Nuuwa ne banne n'ensolo okumala ennaku 7 nga omusana gwaka ng'obudde buziba ne bukya nga bwe bubadde
abantu bakyakola bebakola benda abasiza ifana babisinza banabya bulimba nga nabo bali mu kisasa kyabwe ekyo nga abali mu binyumu bana bakola bebakola paka ennaku musabweza gwako perfection buli kimu nga sealing time ewedde olunaku olw'omunaana obwengula ne bukyuka nkologa nga wuliriza omukama agenda kugala oluggi ekisa n'okusaasira nga tukyalya tukyanywa tukyagenda mu Kampala okunoonya sente tukyasobola okugenda abakwasi b'abakazi bakyabakwata nga gavumenti ababbye eggwanga bakyabba abatirimbudde abantu bakyatirimbula naye ng'ensi etambula nga bwekola ki naye kigenda kukyuka olunaku olwo wa Bayibuli waliwo abawala abaali abasiru n'abagezigezi naye abasiru bagenda okugira olujingo omugole anawasa omugole yakoze eki yatuuse dda yabaganza sibamanyi bagenda okunona amafuta basanga wagaddwa so baganda bange mbadde nsaba basumba abo fe wetuli taata wendi senyonga nze Sam Kakandi wendi bwabasobola bajja tuyigaku nabo bonna bakyusa amakubo gaabwe ekino kati no bagifuula business Bayibuli bagifuula business kulimbira muki bano ambya wandika biba defendinga mala 3 olunyiri lwa 8 mutekimo kyekumi ebyava byendagana enkadde kimo kyekumi kyote bakyogerako ebyo byakoma tuli mu kisa ekyo kyekumire kifuuka kisa kakati omukazi asaana okuyambibwa obuyambibwa esala ya sente kakati mbasaba banga je mulinga mula chenche mbawulira nawula nno bigundi nabbi ono wa Holy Ghost TV omunansonyo naye kali wewe tuko na bafere naye yagamba wa Holy Ghost Church simanyi tawa biki yagamba mbu banabbi mbusime mbu banabbi tebala abantu banaku bala bagagga wali unatagala binusu nenga na useni zayo namute bitagala binusu yabigubayo era agenda okugula ennyonyi sena ko bamugamba soge n'obuyozeka kandi yagula ennyonyi era agenda kugula ennyonyi namugamba ozabeka kandi wakiza ogula ennyonyi nga tuyikola ki ng'ogigula namugamba nedda tonnatuusa ku ddaala eryo balina sente tata wange alina sente mwebazaako kimu nti natambula amawanga gonna kyemwebazaako naye bwe nayingira ekkanisa eno katonda ansaasi nategeera amazima era abantu ba SDA Church womukwano gwo mbadde nsaba tudde ku lutimbe tumalea akatambi kano akasenyonga mukulu nnyo kateekeyo tudde ku lutimbe tumalaba akatambi kaneno laba akatambi kasenyonga kano kubanga senyonga ono singa balabye ekkubo teyamuyamba kukale ku kanisa eyo kati yava ku mulamwa kati agenda ne byansi ne balabye ekkunduza era yali mufere tekuliko abasajja abo abasajja bano bafere naye ekyawukana buli mwana akodi omwana mpasiza unaku olwa Sunday tali ku mateeka ga Katonda kubanga tawumula unaku lwa Sabbiiti sabi sanga bakola byokola ki bibagala gundi kyavudanga Isaya 8 munana ndoza 19 natugenda ku lutimbe tudde eri etteeka n'obujulirwa tudde lwande tudde testimony if they speak not according to this word it is because there is no light in them omuntu yena bwabanga tayogera ng'etteeka ya Mukama ligamba talina musana mu ye kituufu tajulira ku Kristo etteeka ya Mukama alinyoma Sabbiiti agirinyirira yeeyita mu busajja wa Katonda Mukama yandaze nga mulabi bugembe esogeza Katonda bamwogeze byakajanja malayo gagenda kukalira naye gaga nogwengedde bongezi n'endwadde endala zijjuddeko balangira emebe obulabo omwaka guno gwali guyingira Mukama agenda tuwa omwaka ogutabangawo buli omwa ayogera omwaka ng'alaga ebirungi ebiraga nti kugamba tuli mirembe egigenda okubawo naye buli mwaka ogujja nagamba ne guno gubadde mubi kati senga ebivulu byaddewo ebiri wandirabe kibagenda okwogera nga kati mugembe yayise fresh kid batandika okukola sente bayamusomesa lwaki tazaala mwana agenda n'asomesa owuwe kati ayigiriza fresh kid Bayibuli naye lwaki tatodde mu kkanisa ye mwennyini nnyini bakubina ekipande ekinene mugembe ne fresh kid ng'amulaga Bayibuli bwamusomesa era yaza kumujja ku bazadde be abenga akola ki ng'amuvuga amutwalenga ku ssomero mbwe ebisomero kati bana tebakyasoma kakati fresh kid kyalina kuyiga Bayibuli naye nga ye mwennyini Bayibuli akisoma agivuunise bw'ati yatuukako nokugamba akatambi akwasa akataddeko mbu Yesu mbu omuntu ofa oba tewalokoka osobola okufa n'otuuka ku mulyango n'osanga Yesu ng'ali ku WhatsApp oba ng'afuuluwa n'akubuuza ki tewalokoka bugembe akatambi nkalina era otemba Tuesday jjanja couple eyi wow ng'agamba nti n'akubuuza ki tewalokoka ng'ali ku WhatsApp oba ng'afuuluwa n'akubuuza ki tewalokoka Katonda WhatsApp kwema nnamba eyo
yelozi kubanga waliwo n'omusumula gw'emmanyi naye ye ssebo mbakomba ngattozi waliwo omulala akubira Katonda essimu alo Katonda b'abantu bali wano eno leero tebayambadde bulungi this is heaven kati nolengera abantu batase kuzanya buzanyi ki katemba naye tubasaba bategeze abantu amazima kubanga singa sigadde mazima tutwali badde wano era twebaza Munu TV olwokukola enteekateeka bweti era tusaba abantu abali abatuwuliriza bw'oba oyagala ebintu bigende mu maaso bikola ki nga byogerwa twetaaga support wagira omulimu guno ensi etegera amazima kuba abala basirise babimanyi abamu n'ekirala bagala kukuuma bulamu bwabwe waliwo ne yaŋŋambye nti Saamu yankubidde essimu ate nga musoma mukwatagane mutabanyi wayiga mukole ssente saagala kunoonya ssente kitanga alina newe muganda taata munaye nagalayo akawumbi aganti kawumbi kava mu kiro 6 nakola ki nampa naye njagala nkole n'amaanyi gange njagala kitanga akyuka ategera amazima osanga likyusa abalala bangi so kyembasaba yiga mutanywa yiga naye ategera amazima bana bangange ne mutanywa yiga twandika okufeera abantu sigenda kufeera abantu sigenda kufeera nsi kale olaba anyina omukisa ogulabula abantu so baganda bafa abali abatula ku Munu TV boba Katonda nakyakukozeemu abala bayinza okwagerwa ebyobufuzi naye mwagira omulimu gwa Katonda mugende mu maaso tegeze ensi amazima bingi bikyaliyo gwe buuza kyogera tukole ki tukule mu Katonda afe yatukuuma olunyanga nesajja gwe olina kiro mmeka nga nakira 43 ze kiro zenina nabikana nakira 5 mmeka mu 3 kakati setuli banene ekyo kiri awo tuzitowa n'ekigambo kyakano kikola ki kyekitukuuma ne tubeerawo era si yataddemu omulimu gwa Katonda ne mukadde Kaweesi ono inginiya waliwo mukyala Sebunjo Kaweesi asabira wankulu ku SDA mukwano gwange era ambeereddewo nnyo mu kuweereza Katonda buli kimu mu byakulya buli kimu kati abo bantu batubeeredde era nkimanyi nti guno omulimu Kaweesi akola ki atulaba so omukadde Kaweesi omulimu gugenda mu maaso nkusaba obanga lwekyetaaze obwetaavu twetaaga essaawa eziwera kwatwa essaawa emu ku Munu TV ate batubeeredde wa Munu TV so abanga n'emikwano emirala batukole ki n'abalabi abalala osobola bakanamba kakessimu mpozi mikwano gyange nga tukyalikaawo katono mbadde njagala bateese ennyongo ono enamba ezo omusobola zigira ku screen naye mbadde njagala tudde ku lutimbe njagala tulabe essennyongo ono asobola okusalira omufu omusango tujja kudda ku omulundi ogunaddako obudde engeri gye bukendeddemu tujja kubanga tweyongerayo naye mpozi ku nsonga zino ez'emirundi ebiri abantu bana babiri mpozi mbadde ngamba Nabbi Kakande muzeeyi ne Ssennyonga nga tuwumbawumba kuba obudde nabo bugenzi mbadde nsaba abantu batandika batya okukwatagana otulukireko awo ate tulage ne Bugembe bwakwatagana ne Ssennyonga kakati Senkulumandwa ye muzeeyi Ssennyonga kuva dda mukwano gwa taata era Ssennyonga taata yamukolera essomero ta Code High School liseeta Mukono ngabala bakozewo ki obwegasi era lwina bagamba nti Ssennyonga yagenda n'akola olukuŋŋaana nga Buginga amaze okuvaayo enambooli era nga oli Senkulumandwa yakulaba bano abaana n'asinga muno ki obuzito Ssennyonga ekituufu yakuŋŋanya ssente okusinga kwani ku Bugingo naye ate Bugingo yasinga abantu kakati tata ategeeza simika na lwina bagamba nti Bugingo awe ekimu eky'ekumi wata bulinga 18 avuga emmotoka Sagala UF 1011 kakati Ssennyonga ayogere ewa enambooli ategeeza abakulembeze abalu yetanga abagenyi abakulu twale kanisa ezimu ezina monthly grief mu kanisa zaabwe abanga akona ku Senkulumandwa wano beeraga nti beekuba naye ngeri bali kintu kitya kimu kakati Ssennyonga ategeeze eggwanga tata yali nawulira katono nnyo ng'okyayika katono nnyo Ssennyonga agamba nti abasumba batta abantu ne babaziika mu ntaana Ssennyonga ono naye akola saddaaka bulungi nnyo genda ku ssomero lye bata Code High School omuli ofisi ey'essomero era muzeeyi yasindika omusajja ayitibwa Omugaga Kijjambu n'agenda bakola saddaaka ezo ne bava wano makindi wano wansi wano ku Mubaraka awo we bajja abaana abo oba bajja mu njala
naye tebadangamu kulabika. Baba twane basaddaka. Saddaka zikolebwa wali. Ssenyonga oba wakana aveeyo alabulule eggwanga. Ne Bujingo naye musaddasi muzibu. Era Bujingo ezize saddaka zaali 14 era saddaka zakolebwa Bujingo 14 saddaka. N'omwana omu baamujja sayidi z'ebulamu. Kakati Bujingo esaddaka zaali 14 zennaku 14 zibasiibe wa Bujingo. Buli naku saddaka. Ennaku 14 buli mwezi basiibe wa Bujingo. Ngoze naku 14 ezo zaaki be bali saddaka zibaakola. Era detract ezakola omulimu ogwo okusende wa Bujinga okutereza ebintu byonna byonna zaafira aguli wa Bujingo waggulu. Bujinga walina omuti oguli makati mu gundi ye mu compound eno tenti gye zikoma. Omuti ogwo gukwata siringi 5 ebya Uganda ogenda okuteekwa ati Yesu wakakanga Yesu wakakandi ndaga amaanya galo Bujinga ali ku kituuti ajja kugwa eddalu. Ate motoka ezikolebwa Bujingo kuyiwa ettaka ezikola ezitereza bino sentu akahowo zanabika kandi zagazawo olugudo ngagenda kola olukungwana naye ensi temanyi eri business ya muzeeyi. So abasajja bali kintu kimu kakati ono gundi ono omuvubuka omutono anani Bugembe Yesu twanagera mu kasenyi ka musajja wa Katonda nabika kandi era omwa senga wange nakakandi Jennifer Dakutata asabira wani wasenyonga kubanga tata yagende Canada namutegeeza nti agenda azaale mu Uganda kwe kujja ajja ayagala senga nakakandi nakandi kwe kuduke wasenyonga yagala muzala namusindikira omusaba guyitibwa Johana nakisenyonga nti emisala gisumbuwa ki Muganda we kati senyonga amala okulaga nti wali Matthew Grave mu kanisa ya muzeeyi bamuteka kakazito baserwa dda alagama lala kugakola ki wegali senyonga tata kwe kumuyita naita senyonga namwa emitwalo 7 ejja dola bwe buwumbi 2 mu bukade 8 najja na mbwaguza akazimbe tata yakwata sente cash awa senyonga awo yakula nagazi wawo awo senyonga nanga bagenda kusawe kanisa n'olwo tagisanga wo nanga atanze okusembera banabbi b'obulimba bananga okujjawo kiri eri nenga ali wa muzeeyi kakati bino amajadu yagabisirisa bamanyi okuba empapula za kooti balina emizimu so okugibba gwalone ko bageze mu kooti babiri nti senyonga ati kakande mukayanda wabide senyonga yamuwayira olyo birabyeko oboga balinyawo nyonyo kutuka senyonga ne kakande wayi ne bya masigule era bandu badde bamusiba kubanga buli munamawulira agenda yo bwati bamukuba sente ozikula kinaawi kiki kyoyagala ononya sente zizino twala muwala yiga kuyasiga sirimu ngotwaze kenamere mu kitezi yasooka wali gwe bagambe yafa huyu omusamba aguvuvuga yigananga nti njaso emdwalo 10 atena bisizisobola nenga yiga sokula mtono wane TV nzo kwanga tokola ki toina sente bafundikira bakoze katemba bagenze mulago bakoze omusawa awo mukazi afudde. So ebintu abasajja abo kati otaveyo na mazima gano era kiri baba tulaba era batulaba bubi nafika twabuulira amazima akirize agaana agane tuze kusiimibwa bwange ng'omuntu panga bwe tulaba abantu tuli all about kulanga ensi etusanyukira essanyu lyaffe lirijja olunaku lusembera. Yesu yatuwa olugero oluli mu Yokaana essula 16:23 nti omukazi bw'abe olubuto awulira okulumwa ne bw'amala okuzaala omwana nga takyawulira bulumi olw'okuzaala obuto mu nsi kale kakati munakuwala naye n'ennaku yammwe lirifuuka essanyu kakati ffe katunakuwale katubabuulira amazima tukyayibwe. Naliko wano nga twakava mu studio matona mana akasembyo n'encheka ne black listing andaba tamalira budde mukazi nakuba mubulida emwogera lelele naye ave yajayogere ne mujjako naddamu nako nage olaba sijja gwaddalu na muntu ngamaliyako n'omuliro muteka mu black list naye ndyanyo okugamba abantu abanumba ku inbox yange ku WhatsApp era waliwo nakablocking account nga babiri mwenda omuntu nga atandise kudda mu bya kisiru kumalira budde kwa ebyokukola tunyina bingi nnyo okutulina okunonyeza ebintu bino okwongera okulaba nga tubawo ebintu ebijjudde naye omuntu addawo n'atandika kusumbuwa kuzze n'okutawaanya. So tubasaba nti tetwaga tulabula abantu abo bakyuke ate bazibule n'abalala banja gamba naye okyantu kyangunyo zibadde kuzimala bave bagambe banaye kati mpulira mbikooye kane kanzikirize naderi Katonda banengo kyali kwanga bwe tuga nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka bata nsoleeta nawo omuze mbo babakola ki babatiza
omuntu ayagala video eno gyetuva okulaba oba Ssenyonga ng'asaba sente. No, in fact mbali ng'asa gundi eno gyetuva presentation eno gyetuva okuwugira eya Ssenyonga tujja kunga tugirageko gundi wawe ebiganyeemuuko tujja giraga ku Tuesday naye YouTube channel yeyo SWOP UG with POGMUSA subscribing ku channel eyo kuliko summons nyingi nyezo ku kabonero ensolo bwa papa nebira binone byogerwako kujjuddeko ebyokuyiga bingi byolina okulaba byotalina kulya byona biri okugenda ogondamu typinga mu ekigambo ekyo mu YouTube search yo bajja kuwetera page ya Sure World Prophecy Ministry eri SWOP nga ogirabaawo ojja kusangako summons nyinyi scrollinga downloadinga batosobola mukwanuka ngali eyo osobola kugula flash na kubagamba flash ya 800 kuliko summons ziringa nga 45 bwezityo kuliko audios ezinawereza ku WhatsApp kuli kumacha zinga 10 oba 90 plus wewe zityawo kuliko enyimba za kwaya kuliko enyimba za Kristo nebirala byinzo okusangako so osojifuna flash yoka ya 3 kitundu emitwalo 8 egenda kwekutukako woli so nendala zikola support eri mulimu gwa Katonda bwekityo tugenda kwa tufundikira wano ekyokugecha presentation eno lwalero akadde katuweddeko nembadde nebaza mu TV olw'omukisa gwetuwadde abasupport brother Niyoshima nkutumiddeko nnyo mama Nakaddu mukadde nkutumiddeko nnyo ne jjajja Mundabire n'abalala besinza kumala mu kiseera kineeno brother Hilary naye nkutumiddeko tumidde ku muzeeyi wange Nabisa mu Kakande tata wange nkwagala nnyo njagala tugende fena mu bwakabaka obw'omu akyuke aleka makuba tumidde ku baganda bange manyi nti ndiyo omulenzi omu naye ebirala yazala bizolo naye mutabisabira kola ki kutereera manga emuli amaanyi ge ntumidde ku maama wange omulungi Mrs. Sebunjo Alice mama wange kwagala nnyo esanyu toyinza kuliraba n'abalala bangi abeseganga mukadde Semuye bane mubulizi musoke mwebale kumbererawo omukadde Kawesi Godfrey wankuluku ku SDA katukoma bannaye akadde katuweddeko support gyetaaga mukama bawo mukisa mbere bulungi mweraba